Ronald Mayinja ngali ne Abitex promotions bagenze maaso n'okuba nti munaye njawukana bazikola ki bazibika Abitex abo batuwa omulimu munene nnyo mu community nti bo baawulayawula mu bantu kati ate ffe ba expert tulina okujja ne tugattagatta ki. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Ebusoga abaana abawala oba abaana ab'obuwala abatuuse okuba nti nno bagenda mu mbeera eza buli mwezi balina okusoomozebwa kwa maanyi nti abasinga tebasobola kwafoodinga zoyinza okuyita pads kati kye barizootinze tu kwe kufuna obutambaala ne babuteekamu ebisubi oba essanja ekkalu lye bagenda maaso n'okuba nti bakozesa mu budde obw'omwezi nga gulabiseeko kyannaku nnyo nnyini ddala naye ng'ate kituufu. Abasiddiyo omusunsuzi ly'erinnya eryange agaliwo ye YouTube channel kwoli kale nga tetunaba kubanga tweyongera njagala okutegeeza ku ssomero lya Agape Christian School lino lisangibwa Buwama ku ly'Ekatebo kilometers 2 zokka okuva ku Masaka highway. Njagala okutegeeza nti essomero lino lya kisulo kyokka omwana asasula emitwalo 65 nga school fees liva ku nursery paka P7. So muzadde genda maaso n'okuba nti otwalayo omwana wo osobola okuba nga okubira director ku 0772 86 4477 ate ennamba eyo eri ku WhatsApp. Mu budde bwe bumu womaliza okumanya nti omwana wo ali mu ssomero eriri secure era erisaanidde era nga liri ku musingi gwa ddiini genda bannaffe aba Nebo Tours and Travel bano bagenda kuyamba okulambuza eggwanga nnyaffe Uganda, si Uganda yokka wabula n'okuba nti no bakulambuza ensi yonna wabula nga tebakikola kasente katono ddala bakolera ku hotel booking ate si kye kyokka basobola okuba nga bakuyambako ofuna ticket okuyambako ofuna visa okuyambako mu bya passport n'ebintu byonna ebisaana oba omuntu bye yandyetaaze ng'agenda maaso n'okuba nti atambula talk about consultancy n'ebigwa mu kowero ogenda maaso n'okuba nti obakubirako ku 0701 15 88 87 ennamba eyo ne ku WhatsApp kweri. Olunaku olwaleero ndi ne Mwami Obote nga bulijjo ajja kubabuuzaako ebigambo byakugambibwa. Twagala okubabuuzaako mwe amakyago olwaleero mwenna gye muli gye muwangaalira waliwo abatulaba ebusukka emitala wa Mayanja kakati ate bo oluusi buyinza okuba nga tebwakakya oluusi nga buziba kakati buli omu wooli nkubuuzaako tiwasiibye otya wasuza otya ugamba otya oli otya obulamu bugamba ki Mukama tumwebaza nti tukyali balamu n'olwaleero bangi bafudde bangi bali malwaliro bangi bafunye za accidents bangi bafunye ebizibu bingi naye gwe obanga okyasaawo kyali mulamu twebaze Mukama era tumwebalize ddala. Nze Samwiri Kalungi nva mu kitongole ekya Zinga yaffe nze ndi community expert. Abantu bangi balowooza nti bw'obeera ku channel ziri kuno oba ku TV gye batuyita abantu b'enjawulo batera tuyita ba analysts. Nze siri analyst. Oli community expert. Nze ndi community expert ate ndi artist. Kakati mu mbeera efaanana bwekyo kyobulaba nsanga ku channel ng'eno kubanga obozi okugatta ku community ate n'okwogera ku art gwentegeera omutonotono wano ne wali kale tubaanirizaako mwebale kujja kulaba tukubiriza abantu abakola mukole abalina emirimu gye mukola mugikole bulungi abatalina mirimu nga temunnagifuna mufube okulaba nga mugikola ki mugifuna ng'omwaka tegunnagenda wala nnyo. Alright, thank you. Ekiro ekikeeseza olunaku olwaleero mwana mulenzi Dax Vibes omumanyi bulungi omwana yakubye akayimba ka Believe ne Vinka n'ebirala bingi. Mwana mulenzi oyo ekiro ekikeeseza olunaku olwaleero yafunye a very deadly accident oba accident joyinza okugamba nti yabadde ddeka busa wabula ate kyakitiibwa oba
kirungi nti teyatuuse ku sseeryo yandibadde wabula teyatuuse ku sseeryo olw'ensonga olaba emmotoka mwe yabadde oyinza okwewuunya bw'olaba nti omuntu avuddemu nga mulamba ng'alyokke mwana mulezi yafunye akabenje kabadde kabi nnyo naye ate mukama wa kiseera wa buyinza nti Dax Vibes obulamu bwo tebwafunye bukosefu. Of course mukama tumwebaza olw'ekyo kubanga ffe tukubiriza bukubiriza baddereeva n'envuga yaabwe erina okubeera abantu balina okuyiga omanyi I am a professional driver I'm a VIP driver very professional manyi bulungi bwe mba njogera ku accidents I'm very serious about it nti ekimu kubireeta accident mu Uganda kubanga sinnamanya kyavudde ku kyandowooza naye ebintu biringa bisatu bireeta accident mu Uganda ekisookera ddala be baddereeva baffe bangi bamanyi okutambuza emmotoka naye tebamanyi kuzivuga okigedde baddereeva baffe bangi mu Uganda bamanyi okutambuza emmotoka naye tebamanyi kuzivuga era okutuuka obutuusi gy'alaga ebeera surprise okitegeera kwegamba nze waliwo abantu abanneewuunyisa nti asobola okuvuga n'agenda e Masaka n'akomawo ontegedde bulungi nnyo so nkimanyi bulungi nti bantu bangi bavuga emmotoka naye nga tebamanyi batambuza emmotoka naye tebamanyi zivuga ekyo kimu ekyokubiri of course enguudo zaffe olumu mbi enguudo zaffe nfunda just naturally tulina enguudo nfunda nti omuntu just omupiira ne bwe gubuukako obubuusi biba bizibu omupiira ne bwe gubuukako mu nsi endala omupiira gusobola okubuukako emmotoka n'ogimanaginga kubanga waliwo style y'okumanaginga emmotoka senga ebuuseeko omupiira oba senga ekoze eki naye tosobola bikolera mu nguudo ze Uganda kubanga obeera n'akalayini bwe kati emmotoka webuukirako omupiira just ka slight mistake katono nnyo oba oli mu layini eri oba mu ndala wabawo trailer oba oyingidde so enguudo zaffe entono naye ekisinga obukulu mu byo nti tetugenda kutandika kwekwasa nguudo kwekwasa biki kuba emmotoka enkadde tukyalina nnyo emmotoka nkadde ziri ebizitasiba mweziri ezitasiba naleko nekigundi ku Northern Bypass kitaxi era kyasebo kyemabega nga kiganya okusiba nalwana nakyo nakikuba mwaleeri kati ate mukikuba mwaleeri nga waliwo abadde agezaako buukayo nekimunyiga ontegedde so that is how careless we are with our lives today so we are all careless government is very careless eganya okutereza enguudo tuganya okukyusa mu style ya movements bwoboyogera ku transport mu Uganda our transport system is very vague it is very poor it is so bad it's actually appalling it is so bad that it is so weird nti tulina baddereeva bafu system egaba driving license nfu oba kale kati egende tereramu naye luli ebadde nfu nnyo nti omuntu afuna driving license omuntu asobola okufuna driving license olwaleero abasi bwoba leero olwojjayo driving license yo driving license yo eba eri valid okuvuga Uganda yonna kitegeeza ne bw'ogijjayo kati n'ogenda n'okwata ku Northern Bypass n'ogende Padel n'ogende wa twandibadde tulina system monitoringa with experience noga nti waliwo baddereeva abatakkirizibwa ku kyetwandiise abazungu balina freeways abo naye ffe kyetwandiise highway nti senga waliwo system etakkiriza baddereeva abamu kubeera ku highway ng'oteekeddwa okubaako n'experience ey'enjawulo okubeera ng'osobola okuvuga ku Masaka road n'ovuga Jinja road n'ovuga Gulu road wandibadde waliwo system nti pamiti yo ekupamitinga okuvuga ku highway after some time and not only after some time but nga wayisewo ekiseera with experience ng'olina ne woogiyisa waliwo ekyuma woogiyisa kati nga kuzitoola ezo nga waliwo woogiyisa kati olina alaba nti ono dereva avugidde kuno emyaka 2 oba avugidde kuno emyezi 3 ontegedde there must be that system
kubanga ekyo kisoboka okukola ki okukolebwa. It cannot be that nze bwe nfuna permit yange leero wali ku gundi wali wansi ku permit gabaira permit ku gundi ku NASA ng'olugifuna bwendi nga nkwatirawo ekkubo nga ngenda wa. So we have so many drivers abatali valid nga balina ebipapula ebiri valid naye nga bo tebali valid badereva baffe bafu. Waliwo abantu betuvuga nabo ku luguudo ng'omulaba n'ogamba ono gaayi byavuga bifu ng'obirabira ddala bifu. Kati netugirako borders tulina zi borders most of them tebalina na license tebabayigiriza ava eri musajja watu n'ennaku ye mu kyalo gye yava najja n'afuna kapikipiki n'atandika okukola anoonyeza family ye kyakola ki kyakulya. So we are living nze ntera okugamba nti Uganda kati mwagala gifuula zoo nti tuli mu zoo kino kisolo kikola byakyo kino kyagala kulya kiri kirya kiri kisse kiri and there is no what there is no problem. So tulina okuddayo ku system nti permit system ekkiriza oba transport system mu Uganda erina okukyuka from the smaller scale to a bigger scale. From the smaller scale emmotoka tulina nyingi nnyo naye kitulezeza n'emmotoka nyingi nnyo n'okuleeta accidents zonna is simply because government yeganye okuvaayo okutereeza system ya transport. Tetusobola kubanga our main transport system is border and cars. Twandibadde tulina basi twandibadde tulina train olwaleero ng'econnecting okuva Kampala paka Gulu kuva Kampala paka Lira kuva Kampala paka northern paka eastern paka western paka everywhere ng'ate neeyo ziconnectinga. Kituyambirawa nti system bwe mala okubeera ng'eri clear eya railway emmotoka zigenda kukendeera ku nguudo zaffe. Ekyokubiri railway olwokuba nti ffe railway ejja kuyamba ebintu bino byonna bye tulina mu kibuga. Guno omujjuzo n'ovuga emmotoka okuva e Kampala paka Kisaasi wano n'ovugirawo essaawa ezi oli mu jjaamu onteekere bulungi nnyo. So nga ate senga omuntu abantu kyova olaba tulina ghetto mpitirivu wano mu Kampala. Buli omu ayagala kusula Namuŋŋoona ayagala kusula Kasubi ayagala kusula Naakulabye ayagala kusula Nansana ayagala kusula Kisaasi. Lwaki tosobola kukola business mu Uganda nga tosula Kampala? Okyekede bulungi nnyo nti to the extent nti waliwo n'abali mu byalo eri mu byalo balina obuzigo mu Kampala. Onteekede bulungi nnyo naye senga system transport system etereera nebeera nga tulina train ezitambula ziba bbiri ku buli luguudo egenda nga bwedda ng'eva Kampala egenda Gulu. Kitegeeza nti Lukiya aba asula Gulu taba na buzibu kusula Gulu asula Gulu kubanga amanyi dakiika 45 aba ali Kampala. Kitegeeza wasimbula ku saa 12 kitundu zigenda okubeera ssaawa emu eddakiika 10 ng'ali Kampala gy'akolera. So transport system yaffe y'emu ku bintu zino za accident zolaba embi ennyo zonna zivudde kubeera nti gavumenti yaffe oba ffe tuli gavumenti but abakulembera gavumenti yaffe baganye okulowooleza eggwanga n'okulikolera. Nze ndowooza n'okulowooza nti railway eri cheap okukola okusinga oluguudo. Lwaki? Kalwelwe kaba bwe kati ontegedde naye oluguudo ne balyoka bagula abantu n'owulira nga baguze abantu biliyoni emmeka mbubagaziyo oluguudo ne railway sebo gy'olaba eyo era baba bagikole wano sebo balina okugula abantu naye nga nkubuulire ogula anti tolina onoba ne rail reserve tugambe railway reserve wuliriza olaba oluguudo lw'emmotoka ng'ogasseko ne reserve yaalwo kuba n'oluguudo lubeera ne road reserve ng'ogasseko ne reserve yaalwo terwenkana ate luguudo lwa bulijjo kubanga ka railway zonna wenzirabye ziri bwe ziti buba bulayini bubiri ne zino zigundi zebateekamu ne bw'ogamba nti kale twongereyo paka wali tewenkana nga w'oyisa trailer bbiri tekisobola kwenkana. So kitegeeza ki nti tulina okuddayo ebitongole byaffe ebitu planning tulina Uganda Planning Authority oba Planning Authority abatuplaningira muddeyo mu planingira Uganda mu ngeri entuufu kubanga zino accident nga bw'olaba Dax Vibe yagudde ku accident zikyabeerawo. Then kubanga professional drivers olwokuba nti tetubalina for example kyova olaba banywa omwenge n'avuga emmotoka
nze sisobola kunywa mwenge nga ngenda kuvuga mmotoka sisobola ne bwogunsiiga ku mumwa ngwozaako okyegedde bulungi nnyo naye ate nga nandiyagadde okugunywa oba oli awo naye sisobola bwe mba naavuga emmotoka sinywa bwe mba naatambulira nze ne bwe mba nga mmanyi nti ngenda kgenda Masaka olwaleero neewummuza sikola nnyo kkoowa because obwongo bwe businga ovuga emmotoka eyo gy'olaba etambulira ku bwongo okusinga because you must make very quick decisions zotasobola kukola ng'okoze eki ng'okooye kati bantu bangi batuula ku mmotoka okwo akooye nayagala avuge oluusi anywedde omwenge nayagala avuge oluusi bw'oba onootambula kati nga Dax Vibes ba artists muteekeddwa okubaako nekyo bayita designated driver avuga then definitely n'okubeera careful in general kubanga akkiriza obagala buli accident it is a mistake wabaawo mistake ekoleddwa nereeta accident so twagala okwebaza Katonda nti Dax Vibes teyafunye buki buzibu naye agenda akola check up tomanya kubanga ebyo byokuwoza teyafunye buzibu ayinza ofuna clot alina okugenda n'ascanninga n'ategeera omubiri gwabadde gutya na biki byonna because obuzibu kubanga bagamba obutazimbye bumanyibwa nannyini bwo kyova olaba nti tukyawakanya ebiwundu ebimu ebitugambibwa abantu abamu so kitegeeza nti agende afune obujjanjabi yeetaaga obujjanjabi ne check ups and all that but I think he did it naye tuwebaza Mukama nti teyakoze ki obulamu naye tetukyayagala bibeere bwe bityo government mutuyambe as simple as this government abakulembera government tusasula omusolo ne gusasula abakozi abakola mu Uganda gye bayita Uganda Planning Authority mu planningire bulungi eggwanga lino twetaaga railway ekibuga kiri congested nnyo ekibuga ekikicongestingisiza tewali nsonga ndala yonna abantu buli omu ayagala kubeera Kampala buli omu ayakolera Kampala transport system mbi abantu tebaagala kgenda mu byalo because bwagenda mu kyalo ayagala kupangisa Nansana ayagala kubeera wano bwati mu kibuga so planning authority plan for this country abantu mutekewo railway transport abantu bagende babeere yewala emmotoka zikendere ku nguudo accident zigenda kukendera otherwise tetusobola kubeera nga tuli kuvugira mu kafuko kano akavuyo tosobola butatomera muntu okuleka nga oli very careful of which people cannot be very careful because abantu abamu bavuga emmotoka fete wano mu Uganda tunagaggawala nnyo abantu abasinga emmotoka zaabwe bazeevugira okyegedde bulungi nnyo kati ate yalina okulowoleza amafuta yalina okulowooza akanika emmotoka alina olowooza ku famire ate yavuga n'emmotoka kuba abagagga batono abagamba nti saamu jangu onvuge nze nyamukyajinga sente nyingi miliyoni yatajja jimpa ontegedde buli mwezi tajja kumpa miliyoni yange namba kumuvuga kakati okwewala ekyo amaliza yeevuze naye yeevuze ku mutwe kuliko renti ku mutwe kuliko ebizibu abamukubira amasimu bamukubira muzeeyo oluwa emitingi biki ali ku simu ena ali ku mmotoka so in such a country tosobola kwewala za accident abantu bavuga batamidde do you know that today mu Uganda ekiro 70% of people abavuga ekiro baba batamidde 70% kyokka ebyo police kyekola yefuula mbu police ebeera kati police ekola bweti bwetegeera nti ebbaala eri walinga ejjanga eteega wano kawunyemu nga bakolayo awo akakwekweto nga balyayo ze balidde nga bagenda but they don't follow up kuteekawo mateeka makakali na kugatuukiriza kugamba nti abantu gomanyi nti no waliwo abantu abamu abantu bavugira ddala omwenge emmotoka nga batamidde so ekyo tetwagala kiyingiramu nnyo it is not a topic for today right, but olwokuba nti Dax Vibe katusobola okufiirwa omuyimbi ng'oyo mu byekisirusiru okyegedde accident zibaawo naye leka accident ebeera accident nga teri caused because bwebanga accident ereetebwa buleetebwa bifactors ebya bulijjo esizinga okubeera accident
nebera carelessness. Kale, thank you so much. Away from that, Geoffrey Honorable, Kubakati is a full Honorable and MP. Tell you half honorable. No, nina bias ku bintu ebimu ekigambo nze bwenki because nze bwenfulumya ekigambo andi kankubulire ne waitawo emyaka 10 I can defend that same one defending ekyange bwenzikirizo defending ekyange nedda mu luzungu teri yo half honorable and full honorable tekiriyo I don't need your explanation it is as clear as this. There is only a honorable, a Mr. But there is nothing like small honorable, big honorable, half honorable, full honorable. But it's nothing. What mind wali yabe itaba honorable nga self-proclaimed honorable. Kati yaba yetaga kwatibwa. Era oyo is not a point of discussion because mu mateka ga Uganda agatufuga. Mulimu kyabaita impersonation. Kale okweyita kyotali. Onade kanenjogera. Njagala okusomesa eggwanga ne bwe twogera ku bintu bibiri naye nga abantu babitegeera Honorable Geoffrey Rutaya gwe bintu by'okukola olukalo nti tubimale bino na tulina obimala ne bwe tutabimala ne twogera ku kintu kimu azonga ze abantu bakitegeera Honorable Geoffrey Rutaya yes wamu ne mukyala we yes Mami Irene Namatov ye mama wo kale no mukyala Irene Namatov bakuzize emyaka 10 wedding anniversary emyaka 10 bukyabagenda maaso n'okubanga bagattibwa mu bufumbo obutukuvu nalabyeekawo his excellency Bobi Wine nendabako B2C nendaba Chosen Becky bonna babadde ogenda maaso n'okuba nti no babajagulizaako n'okubasanyukira mukama yebazibwe omanyi kati nze bye binsanyusa nnyo okulaba nti waliwo abantu abazalawa n'azalawa nnyo oba n'anyooma nnyo ebintu ebimu waliwo ffe mu TIG tulina ekitongole bakira TIG True Inspirational Generation kitongole ekyo twakigunjaawo mu nkola gye bandigambye nti we are reviving the glory of family starting with the children. Kati buli lwolaba ebikolwa ebyokujaguza obufumbo obutukuvu emyaka 10 bikolwa birungi nnyo kubanga birina obulimba bwe bisaabulula nti abantu bangi balimbye ensi eno obufumbo bwafa era obufumbo bwafa ennaku zino obufumbo bw'ennaku zino tebuliiyo tosobola kubeera kakati bw'owulira abajaguziza emyaka 10 how do you explain that gwagamba nti obufumbo bwafa oba ntegeera bulungi so there is this we must revive the glory of family starting with the children because buli omu kuffe yaliko omwana kati ate buli omu kuffe ateekeddwa okubeera nga azaalibwa omusajja n'omukazi ontegedde bino ebinankale byammwe bikyaganya okubeera productive kitegeeza nti buli mukazi n'omusajja bwe bakusisinkana basobola okukola family kakati family kyekimu ku bintu ebiri very productive mu society zaffe mu family mwe muva ba leaders mu family mwe muva abasomesa mwe muva abasawo mwe muva balukiya ba camera person mwe muva abayivu ab'enjawulo mwe muva buli kimu ffenna nze nina family yaffe gwe olina family yammwe lukiya alina family yaabwe so it is because of family that we are here that we exist now. If you see someone celebrating family, to me it is very important as a community expert. It is a clear sign nti gwawagira Geoffrey Rutaya olowoozeza ku family yo nti Geoffrey Rutaya gwempagira alina omukazi bazaala abaana kati emyaka 10 bali mu bufumbo ontegedde bulungi nnyo so bino by'okwogera kubanga nagamba kamera zaayala kakati n'aba talina magezi boogera ogenda n'osanga omuntu nga talina magezi
naye ng'ali mu maaso ga kamera alina kyayogera n'ogamba ye mukama ate ne kamera nazo tutandika ozikolimira nti kyekyazireeta kubanga oli ajja n'agamba ekigambo n'agamba nti obufumbo bw'ennaku zino bufu tebuliiwo gwe otalina bufumbo naye obufumbo weebuli era bulamu ne famire weeziri era namu okyegedde bulungi nnyo ate famire tetegeeza famire esinga kukubeera nti just bufumbo bingi ebikola famire kakati gwe botandika ogamba obufumbo bwafa but those are some of the pillars of the family okyegedde obufumbo tebunnafa weewaawo bulina okusoomooza era tulina okubuyambako okukola ki okuyimirira naye olusogera okukyetoolola bweki nga kyava mu famire nti famire ze ziremererwa okukuza abaana obulungi ne tubeera ne basingle mothers bangi ate nga beeyagala bagamba nze ndi single mother nze era gola bano ndi single mother naye kumbe yamala kulemererwa kunoonya musajja mutuufu n'alyoka n'agwa kuwa boda n'amuzaalamu omwana n'alyoka nze ndi single mother era it's so cool. It's not cool. You are just a failure. Yes, fine. No, let me tell you, single mothers, I respect mothers. With all due respect, I respect mothers. Single mothers, abali ba single because of natural circumstances. For example, nina mukyala wange olwaleero n'enfa. She remains a single mother. It is okay. And it is respectable. Ne Bayibuli abebogerako era kubanga Bayibuli egamba nti nze ngenda okubeera taata w'abamulekwa era nze bawa bannamwandu ba single mothers ab'ekikulu ekyo. They are respectable women. I have friends of that nature. I respect them. I love them with all due respect. But omuwala omuto nga Lukiya okukeera wano ku makya n'afuna ekisajja ekiyaayi ne kimuzaalamu omwana ne kimusuulawo n'alyoka yeewaana single mother era ze single mother. Stupid. You are not a single mother, a simple stupid woman. Yes. Nagamba stupid ebigambo ebimu bitegeere bulungi mu luzungu lwabyo omanyi temumanyi luzungu ate ne mwagala okulukozesa ennyo. Yes, stupid. Wuliriza you have dictionaries muzisome. Ekigambo stupid kitegeeza making a wrong decision. Kyekitegeeza. So it is a wrong decision. It is stupid for you as a girl to wake up in the morning nogenda ne webaka bakala abasajja waliwo ne basingle mothers abatalimanyi batata b'abaana baabwe mbu naawe nkuwaane nga bw'oli single mother nveeri nkuwaane nnyo bw'oli single mother kubanga single mother I know they are single mothers and I love them. Nange kenyini nali mbaddeko ne single mother, so I know what it is. Means. So tonimba na single mother. Single mother is not a design. It is not something cool. It is simply people failing to take up their responsibilities, especially men. Bagana befuula nti bo bakawaida ne bazaala mu bakazi b'abendi ne babasuulawo ne badduka. Ontegedde bulungi nnyo. But bikivaawa kiva mu famire nti famire ez'abakuza ziba tezaakuza basajja, ziba zaakuza bisajja bisassalala. Kati kibeerawo ekisajja nga ku mubiri kirabika kisajja naye nga munda mu kyo kibuzi, sina kisajja si kikazi, kiriawo kibuzi. Nti tekisobola kumanya nti bwenzaala omwana nina omulabirira, bwenzaala muwala nina okufaayo, bwe mukola olubuto I have to look after her. Omwana otandika omulabirira ng'akyali mu lubuto, olukugamba nti ndi lubuto okyukizaawo system. You are father of someone you don't even know. Ontegedde upcoming. Ontegedde n'otandika okubuuza wasuza otya, oli otya, kiki ekigenda, mwalidde, mwakoze mutya, mwalwadde, muli bulungi. And people should not confuse. Muyinza n'okuba nga temuli mwenna ng'omwami n'omukyala tebali bonna. Otegedde ekyo tekikufuula. Era okubeera n'omwana ng'oli mukazi ng'olina w'osula, baawe ayinza okuba ali bweru, oba alina gy'awangaalira, oba alina omwami we, omukyala we omulala nga wapakula n'abupakula nyina ono tekikufuula single mother. Osobola okubeera nga
you are parenting your child naye nga toli single mother kigambo kinene abantu abamu temanyi kitegeeza bo bakikozesa bukozesa kubanga nakugambye nti oluzungu tumanyi lutono kakati ate twagala nnyo dukozesa weesanga nga buli every etobandiki single mother no it's not a design so twagala okwebaza kanveko kumulamu obadde oyogera dictionary okimanyi nti nno ku Facebook olutalo olwa kobula nakati lukyayinda every day I see people paying up when the other video abashi apaying up webatu yali kobula te yali kobula bali okubevuma okufa kakati uliriza some of us mukama yatuyamba ne tugenda kusoma ne tukola ki ne tusoma lwaki tugamba nti mukama yatuyamba waliwo ensonga nyingi lwaki twandibadde tetusoma naye bw'ogenda n'osoma obaako byokola ki byoyiga kakati kyabulabe nnyo mu nsi okugenda ku ssomero ng'ogenze kuyita bibuuzo nkugambye kibi nnyo keera ku makya n'ogenda ku ssomero ng'oyagala kuyita bibuuzo olwana kulaba ng'oyita ova mu P4 ogende mu P5 nga goolo yo yakuyita buyisi beba batuuka paka ku university n'omubuuza kati osobola kukola ki n'agamba nti nanti nze nasoma mu kikula ky'abantu nga gwosobola kukola ki nti nina diguli mu kikula ky'abantu okyegedde kikyengezaako okugamba nti era kiri ekyongo kyenkugamba ekya TIG tulina programs tuziyita school to work spaces kwegamba kuyigiriza abantu butya bw'ova mu ssomero n'ogasa gy'olaga okyegedde abantu bangi bagenda mu ssomero kuyita bibuuzo era nga newaka babakubirizanga soma nnyo era nga bamanyi n'obbagamba ne babawa n'ebifo tosukka eky'ekkumi bw'okisukka siguliranga tompya kati oli n'alwana okuba nga tasukka kya kkumi kati abo tebaayiga nze nayiga sisobola kukiddamu wano but I'm simply saying nasoma history ow'Ebungereza n'ensoma history ow'Abanankani mumanyi so mumanyi kale to that level ate nze engeri gye njigamu ebintu oba gye nsomamu ebintu nsoma ebyo binangasa nze Napoleon nali saagala kumanya nnyo bimukwatako bingi naye nali tegeera the type of person he was and I got to know it so abakyawakana baddembe ogenda maaso nga bakola ki nga bawakana nze nali sisoma Napoleon kuyita bibuuzo I just admired the type of person he was simple nali simusoma kuyita bibuuzo era nsobola okugamba nti yo pepa nyinza n'okuba zaagifunamu nnyo era saafuna ku kyenda nga nsoma sikijjukira naye nali kati nze nkubuulira mazima mu pepa zange past papers nzirina ekinaana nyinza okuba saafuna ku kyenda kankubulire saakifunako naye kati gwe oba oyagala okukakasa ekiboggwe kyange numba ng'era abo bwe bali mu kunnumba gwe nnumba kati bwe banumbye ani wiina bajja kumaza balinnye n'ennyonyi nga bagenze e France bwe baba baagala okutegeera ennyo natubuddeeyo our last topic of the day Anaabye Ronaldo Mayinja naye nga tetunavaayo eyo twagala okwebaza Geoffrey Lutaya ne mukyala we kabonero kalungi era tulina okukayigirako n'abantu balina okukakola ki nange oba oli awo njija siri wala nnyo oli myaka emeka gwe kati singa 7 kale nga neeyagala kale nga tuvudde ku side eyo abantu balina bategeeza nti obufumbo bunyuma teri kinyuma nga bufumbo by the way
ekimu ku lwaki obufumbo abantu tebakyagala kuyingira bufumbo balowooza tebuli faana nakye nalaba ku bufumbo bunyuma nnyo ababulimu kyemuko gw'omanyi okuba nti abantu bye banoonya mu bbala gw'obeera nabyawo mu nnyumba abali mu bufumbo muli bayaayi mubeereeyo munda mu bufumbo bwammwe ne muga kuno kunyuma okuli eno situkulabanga ne tujja nga tuduma nakyo kankikuyambeko waliwo ebigambo ebimu ebyogerwa oli bwagamba nti obufumbo bunyuma ndowooza ati gwe naawe n'obuyingiramu mu kunyuma kwabwo ebiseera ebisinga this is what happens ebiseera ebisinga gwe otunuulira ssaamu ontegedde kati bw'owulira obufumbo bunyuma n'oyagala okole essaamu byakola ki obufumbo mbu bukunyumire nga bwe bumunyumira kati challenge weeva gw'ogenda wasa Lukiya togenda kuwasa Dokasi gwe nnina otegedde kati Lukiya ebimunyumira si bye binyumira Dokasi kati ekivaamu bw'otwala nze byenkolera Dokasi obitwalire Lukiya tabitegeera bw'atabitegeera ekivaamu kiba ki kulwana kuyomba ndowooza ati and regrets okitegedde bulungi nnyo so abantu balina okutegeera analogy y'obufumbo obufumbo tebulina uniformity ebulinga nkulaakulana buli omu afuna formula yes gw'osobola okumugagalya mu mobile money oli nagagalya mu boda oli nagagalya mu kino kati gwe kyabulabe nnyo okkeera ku makya excuse me kyabulabe nnyo okkeera ku makya n'oyagala naawe ogagawalire Lukiya we yagagawalira Lukiya yakola bizinensi ye apangisa zikamera zino akola biki kati gwe n'ojja n'ogamba naye kampangisa kamera gojja kufuna kamera zo zigulenga nnungi nga tolina gwa kuzipangisa ekyo kitu kwekegedde bulungi nnyo zikuvundeko awe waka ng'ozirinda nga tosobola kuzipangisa muntu yenna so nga ate ye Lukiya yalina 3 naye nga tezituula bazibakira ku boodo oli amugaba n'omugamba nti sisinkana gundi awo ogimuwe tetuukana ku store gwe zizo nga zibeera mu store wiiki namba nga teri azikutteko buli lwozijjayo zitwalira mu service kuzitwala ku service ate nga batwala ssente ate nga tezikola so kiki ngamba nti enkulaakulana efaanaganira ddala erina ebintu bingi ebifaanagana n'obufumbo nti obufumbo tebuli uniform tolaba oli ng'azimbye ennyumba mu bodaboda naawe n'oyagala obutandika okuvuga bodaboda ojja kugivuga bakubanje ne renti nga ne bodaboda siiyo bakube n'akatayimbwa okulagira ddala tobisobola ontegedde bulungi nnyo naye nga ate waliwo agivugidde emyaka 10 nga tebamukubangayo yadde oluyi okitegedde naye nga buli wiiki bakuba waliwo abagwa ku accident on a daily basis nga ye avugidde emyaka 16 lwe basooka omukoonako bamukoonako kawawaatire we bati so kikyengeza kukulaga nti obufumbo abantu balina obuyiga obufumbo tebuli uniform gwe bw'otreatinga mukyalawo nze si bwe nina okutreatinga owange kakati mwe abagwa mu bufumbo mu mbeera eyegamba nti Ronald Mayinja ogundi wamulabye Geoffrey Lutaya wamulabye nange jabikola ebikola ewa Geoffrey Lutaya tebikola wo kakati awo bakolera ensobi gwe eyo gy'oli mu kugamba nti mutulimbalimba nti obufumbo bulungi bwe tubuyingiramu ne kitabuka nedda ekizibu kiri ku ggwe gw'olina okutegeera bufumbo bwa kika ki bw'oyagala era obukole gwe nga bw'oyagala okusinziira ne kupatana okuba obufumbo si bwa muntu bwa bantu aba babiri kakati mwe bwe mubeera mwe kyobola nti counseling babayita babiri ontegedde tebasobola gamba nti counseling omu mwena muba bameka babiri naye counseling ate esinga erina kuba nammwe so the idea is very simple teriyo sisobola kugamba nti obufumbo butambuze bwoti oba butambuze bwoti kubanga gwe ne munno mukola formula eyammwe formulas mpitirivu waliwo n'abatambulira ku miggo nga n'omukazi abeerawo n'agamba ng'omusajja aludde okunkuba oba yaga kunkyawo ne yeeraliikira n'agamba omusajja okimanyi okuva wiiki eri tankubangako yadde oluyi ng'omukazi kyeyebuuza waliwo abaffe nga ne bw'omusanga bwoti olugalo ekika kyonna kimanya
nti yansonzemu olugalo so obufumbo bottom line obufumbo buli fani because byomunonera byonna mufumbo mwebiri ontegedde bw'oba yagala okukulaakulana amangu wasa oba fumbirwa bw'oba yagala okukulaakulana amangu wasa oba fumbirwa bw'oba yagala okuba n'emirembe wasa oba fumbirwa lwaki byonna bino byenkugamba kubanga kankubuulire gwe tomanyi kye bayita waliwo kyali wange bamuyita sijja kumwogera linnya mumumanyi yagenda mu loogi n'asulayo nga ekyamutwala yagenda ng'akwanya omuwala nga mutime kati n'amuyita n'amugamba jangu leero emundu eseke bwe yayingira mu loogi ng'alinda omuwala ng'obudde bumuzibako yamaliriza asuzeeyo ontegedde yamaliriza asuze mu loogi ali yekka empewo emufuyidde mu loogi jjukira loogi nga bwebeera bize bwolaba bano bebayingira bagira bakutomera eno jjukira loogi ezimu za plywood bwe bakutomera eri plywood yeeri bwe batomera plywood yeeno bw'oli wano wakati balwanyisa omukwano ng'obyogedde oli musirusiru nga balwanyisa omukwano baba bali omu balwanyisa omukwano bwe batomera plywood kati ye ng'ali wano wakati ali ati bwagamba naye lukiyonoja okakasonja njija okakana yavaamu saawa emu y'okumakya ng'oli essimu yagigyeko our last topic of the day twalabe mwana mulenzi Ronald Mayinja nga tonnagenda mu balonado kale sooka banonado bo twalabe mwana mulenzi Ronald Mayinja Ronald Mayinja ng'ali ne Abitex promotions bagenze maaso n'okuba nti munaye njawukana bazikola ki bazibika ojja kujjukira nti nga tuyingira omwaka oba nga tugenda mu kivulu ky'enkuuka Abitex Ronald Mayinja y'omu ku bayimbi be yagamba nti togeza n'osala muki mu nkuuka kwaliko Bebe Cool Ronald Mayinja ne Alien Skin nabaga temujja ng'alaga nti Ronald Mayinja yagwa yava ku mulamwa n'ebiringa ebyo naye this time round basisinkanye Ronald Mayinja tasobola kugwa anti this time basisinkanye Abitex namuga owaayi nange nze naliko busungu wali otambula n'ekisajja kyessaagala ng'olwategeeza Alien Skin na biki naye muganda wange tukole ekitudiŋŋane tewali buzibu kakati nakugamba kyovula ntera okugamba abantu naddala bali bafa kyovula nti aba Abitex Abitex abo batuwa omulimu munene nnyo mu community nti bo baawulayawula mu bantu kati ate ffe ba expert tulina okujja ne tugattagatta ki abantu kyovula nti ffe tutera obbagamba nti bafaani nagamba nti waliwo bafaani mu nsi ne basapoota naddala eno ewaffe mu art nti waliwo abantu abakusapootinga waliwo ne bafaani nze nakugamba waliwo abantu abampa ssente Samuel ali nagamba nti n'omugambo waaye mpaayo $30 nakaa ngenda kukuwa akakadde kamu mukama wange weebale naye nga ne bw'omuyita mu theatre oluusi takola ki tajja waliwo abantu baffe betugamba n'omugamba wange shentuddemu nkoze ntya nsika omukono nakugamba nti kale kankukolere kino kukolere kino nakola ebintu nga bya miliyoni nga meka nga 3 naye ne mushi oluusi n'atakola ki n'atalabika naye ate waliwo bakwano bange balukiya akugamba nze saba nina ovaayo era mpa tiketi mpa na 2 ne maama wange agenda kujja okyegedde nina ne bakwano bange 2 oyo faaniwo ayagala tiketi ayagala ya bwerere alina n'abagenyi aleta n'abalala akate tugenda natula mu maaso ate njagala ntula mu maaso mpa VIP baneze ekiberenge kakati ate bw'otuba n'agamba kyogamba temugenda tuwa kyakulya tugenda kulaba bulabi muzannyo ate n'ogamba mayanja mumpereyo ekiberenge bamuwe ne soda okyegedde kakati kiki n'abaana geno sho sigirabanga era ku kyalo n'agamba oyo kola ebintu naye nga lukiya n'omala omugamba nti lukiya
njagala emitwalo 3 ng'ayinza okukuba enduulu n'akuba ne Sama n'agamba Sama mbadde mayiga ogenda ozimpa aleko mwe mwakava mu sho naye nga lero ombuuza gw'owazze mu sho wampadde mmeka so tulina mu Uganda tulina bafaani ne basapoota kati basapoota baffe oluusi tebali voko nnyo naye ate bafaani bo baba voko kakati ba Abitex basajja babaddewo era bamanyi music ne politics wa music bamanyi n'ebirala bingi bye bakola ki bye bamanyi naye kyova olaba nga ffe tubalwanyisa ebiseera ebimu obutakola nnyo bye bakola nti bitta society kati society eyanyiigira Ronald Mayinja okugikomyawo okugikakasa nti kakati kiryoke Abitex yagambye nti kiri fine toyina buzibu Mayinja talina buzibu wana Abitex mentioning anenyibanye namuga ugwo mba top 5 in fact bino bye mga top 10 yamuyise top 5 namugamba gwe Mayinja naye kati gwe wotira ffe abakyogera luli nga Ronald Mayinja agenda ebweru ne tubagamba nti Ronald Mayinja bwe muba mwogera ku struggle ye yasooka mu struggle Abitex nga bagamba nti ako katulyamu lukwe kati yakyogedde nze abankyawa lulinga ekyo nkyogera tebannaddamu kunjagala bakyagamba ogusajja ogwo tegwagala Bobi Wine kyeboogera ontegedde bulungi nnyo naye kakati onazze agambye atya kye nayogera emyaka 2 emabega kati ate yo nakyogera ddi kati kiki nkwamba nti bano ba Abitex bwe bakola ebintu ebyekisirusiru mu society nakugambye obusiru stupidity is making a wrong decision buli okola wrong decision okutaninga people oba okutaninga ba fans against the artist for just a project of just one day ng'enkuuka ontegedde nti gw'oli mu kutunda nkuuka naye ebigambo by'oyogerera mu kutunda enkuuka byonoona artist mulamba ontegedde abantu bali tebajja kusonyiwa artist as quick bino biringanga boonogamba omanyi lwaki bagamba nti nno ayingira mu mukwano gw'abaagala mu mukwano gw'ababiri yafuuka omubi nti artist ne bafaani baba ne relationship kuba bafaani baba baagala artist waabwe tebafaayo oba akoze eki baba bamwagala baba ne relationship now that relationship gwe bw'ojja wakati mu yo n'ogigayidingako ofuuka omubi ate tebakusonyiwa oba bwe baba naanakusonyiwa kitwala obudde okusonyiwa balina okwetegereza okakasiza ddala nti kyoyogera okikola ki okitegeeza kakati bo ba Abitex ba catalyst abasoma science bakimanyi catalyst ky'ekintu ekyongeramu ekyanguye ekintu kati ye kubanga Abitex aba atunda nkuuka ye tafaayo nnyo ku nkolagana ya Ronald Mayinja ne bafaani be ye aba atunda nkuuka kati mu kuwagala okutunda enkuuka mu ngeri eri fishe bwetyo ovumye omusajja omwogeredde ebigambo bafaani be banyiize baki otaddewo embeera kati bwe bamala okunyiiga gwe okomawo eno n'ogamba nti Ronald Mayinja awo nali ntunda nkuuka tewali buzibu oli musajja muyimbi w'amaanyi and all that kati fe abali wakati nga tugamba nedda byayogera bya bulimba fe twafuuka dde abaki ababi abalimba ababi abasiru ontegedde kati saawa eno gundi Abitex yagambye dda Mayinja ansonyiwa era ne Mayinja yamusonyiye naye twebuuze yo community abawagizi ba Ronald Mayinja bo basonyiye Ronald Mayinja kuono bye yamuwayiriza kubanga bamu ne video tebagikoze eki
tebagirabye. So kyetubagamba bulijjo nti please mutuyambe bwe muba mukola projects zammwe entono temutatta na ggwanga kubanga eggwanga lyo weeriri. Senga Abitex, God forbid, senga Abitex yafudde nga tanneetondera Ronald Mayinja, what would have happened? Oba ntegereka bulungi nti some of these things nga tubikola tulina okubeera careful. Oyinza okuba akogera ekigambo ekyobulabe eri abantu bodaboda ne kutomera n'ofa. Abantu basigala balina hate ey'obulimba eri just generated, eri capitalized, kiki kyekugambye by people like Abitex, nti just omuntu tomwagala oba just tokkiriziganya naye ku nsonga ezimu oba ku nsonga eyo yennyini, gwe n'omubrandingako ekintu ekinene nnyo ekibi. Nabagamba nti kino nja kiddamu kati ogusembayo kubanga kati n'ababali bakyogera bakkiriza nti kinali njogera kituufu. Nabagamba nti bw'oba oyogera ku struggle, ng'oyogera ku struggle mu Uganda, Ronald Mayinja ye yasooka mu struggle nga ne Bobi Wine gwe muwagira tannagirowoozaako oba kale ng'agirimu naye ng'agirimu scientifically. Ontegedde bulungi? So kitegeeza ki? Ronald Mayinja ne Bobi Wine tobaawula, bali wamu bwe bati. Gwe totandika kwebulandinga kukuba Ronald Mayinja kubanga gw'olaba nti struggle eno ono yalina ogikulembera. Kati olw'okuba yagala ono yaba agikulembera, oli lwedde okkuba ono Matyazi naye ali mu struggle, oli lwedde okkuba ono okumuggyirawo ddala okubanga atalabikakangako, omuliisiza enguzi, omuliisiza ssente, omuvumye, omukoze ki. Abaana abo baanafuya, omanyi nti baamunafuya baanafunya Ronald Mayinja to the level Ronald Mayinja n'atandika okubeera mad. Ezo zonna ennyimba bizeemu byani yabikuba awulira obusungu akalulu ng'awulira obusungu. Yayimba naga nti abantu baaganye bw'abanga busungu nti yayimbanga n'ayimbisa obusungu. Kati mu kuyimbisa obusungu ne bamulabisa ate nga yali agenda enkulu. Eyo yali agenda yaabwe enkulu, kumulabisa bubi mu bantu kubanga waliwo abantu abayigaana struggle from the beginning naye ng'ate kati bagiryamu. Gwe tuva okwogerako wano omwami ani Honorable Geoffrey Rutayi be bamu ku basajja Geoffrey Rutayi yeegaanako ku struggle ku Bukedde TV mu program bali bagiyita omuntu w'abantu, ne bamubuuza gwe mu Eagles Production lwaki toyimba ku nnyimba ezirwanirira abantu nga gwe toziyimba ezo Ronald Mayinja zayimba. N'agamba nti Ronald Mayinja ennyimba ze ngazi, era n'awaana Ronald Mayinja nti Ronald Mayinja yaawe yatukola ki, naye nze ndiwa, nze ndi eno. Olwaleero mu struggle MP mulamba w'ekakuuto. Oba ontegeera bulungi? Kati kikyengezaako okulaga nti tulina okukkiriza nti obudde buyitawo, so tetulina kuteekawo ennyombeera kati ate naddala ffe abali mu level ezisuumuuseeko ku bannaffe. Ontegedde? Entonotono nga zisuumuuseeko tulina okweyisiza ddala obulungi ennyo. Abitex ekintu kye bakola kibi eky'okwonoona abantu, kubanga kati omaze okwonoona Ronald Mayinja mu bantu naye ate kati gwoze omwetondedde, abantu nabo bagenda musonyiwa. Okyegedde? Kati fe oba otulekedde omulimu ba community expert okuddayo okubategeeza ate nga tubadde kye twali tukola ate ne bwe twali tukikola baatuvuma buvumi. Nze nayimira ku National Theatre awo ne mbagamba nti Ronald Mayinja yasinga okuba yasinga okwetaaga okubeera credited for struggle kubanga ya strugglingira Uganda musically, politically, economically. Mayinja yalinako ne ku zi business ezikozesa abantu abawera. Ontegedde? So tulina okumuwa respect where it is due. Nebaza Mukama nti nga tetunnafa tetunnakaddiwa tenawenawe kitawo kiseera kinene omusana guvuddeyo. Bye twayogeranga abantu ne batugamba nti tuli basiru oba tetutegeera oba tetukola ki, kakati essaawa eno bo bennyini bye babyeyogerera nga si ffe tubyogedde, boogedde amazima.
kubanga bwoba oyogera ku struggle ya Uganda politically tosobola kuleka Mayinja bbali ya mad